Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Ebiseera ebisinga nkyogera nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu abalala okusooka okumanya obulungi bwo nga tunalaba bulungi bwo. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu okusooka okulaba amaanyi go nga tonneewulira lyanyi. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu okusooka okulaba obusobozi bwo nga tonneefuula nti yeggwakira bonna. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu okusooka okulaba obulungi bwo n'ebirungi by'osobola okukola nga gwe tonneeraba. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu okusooka okukuwaana nga tonneewaana. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa ensi okusooka okutendereza nga tonneetendereza. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa ensi yebeesooka okukugulumiza nga tonneegulumiza. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa ensi yebeesooka okukujjajjatta nga tonneejjajjatta. Wabula ku negative side kyandibadde kya buvunaanyizibwa oyangwe mangu okulaba ensobi zo n'obunafu bwo ng'ensi tennalaba nsobi zo na bunafu bwo. Oba tubitegedde. Nkwaniriza n'enkobaza okuba ng'otwegasseko ku Lugonvu's Show y'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Nja kusaasira abalina okusoomoozebwa. Nja kusaasira abalina ebizibu eby'enjawulo ebibanyigiriza, ebibasoomooza. Naye nkibagamba nnyo nti si buli kintu ekijja mu bulamu ky'obadde toyagala nti kitwale nga kizibu. Ebimu tubitwale nga challenges. Waliwo enjawulo wakati wa problems ne challenges. Waliwo enjawulo wakati w'ebizibu n'okusoomoozebwa. Okumu kusoomoozebwa kutusanga abantu bye bayita ebizibu ate gaba amadaala agalina tuleetera okukakata ku lugendo lwe tubeera tugenzeeko. Ebiseera ebisinga ebizibu bye tusanga mu bulamu tubeera tulina okubisanga bye tusengejjere abantu be tulina okutambula nabo mu ngendo ze tubeeramu. Ekyo bw'onaa kimanya obulamu bujja kwanguyira. Si buli ky'olowooza nti kizibu nti kiba kizibu. Ebimu bibeera bigezo. Tests. Okumu kuba kusoomoozebwa. Mukama kwatugezezaako okulaba amaanyi go gakomawa era gatandikirawo. Kyabulabe nnyo okubanga gw'otambulira ku museetwe buli kaseera nga tosanga ku lusozi. N'olwekyo gamba nti gwe wenna abadde akaba amaziga gasangwe. Abadde aga nti nze ensi Mukama lwaki nze? Lwaki buli kaseera nze nsanga ebizibu ebiri bwe biti? Toyina bizibu. Oyita mu kusoomoozebwa. Tojja kufuuka muziro okuggyako ng'olina enkovu. Y'ensonga nabagamba nti tewali mwana wa minisita atunyumiza gye nvuddewo okuggyako nga yali mwende. Nti nze gw'olaba minisita yanzaala mukazi w'ebbali ne bansuulawo tujja kuwuliriza. Naye bw'obanga zi Christmas ne zi holiday otunyumiza Dubai na ice cream wa Garden City. Shut up. Toli muzira. Obuzira n'amaanyi go tugajja mu nkovu z'otulaga. Twetaaga kaseera kati k'otugamba nti nzaani nga bakubuuza nti gwani akola ki? Oyinza otugamba nti nzaani akuze nga nasiibanga ku nnyama na byennyanja? Oyinza otugamba nti nzaani Mukama mulungi, nzaani afunye omulimu mu World Bank nga kitaawo pulezidenti? Wabula twetaaga atugamba nti nzaani alinnya ku nnyonyi ng'ewaffe tewali wadde mupiira gwa pikipiki? Nzaani afuna passport ng'ewaffe tewali yatula senior 4? Bye tweyogerako ebyo. Tulina Lwengo General Hardware. Njagala kubeebaza ku lw'ebizimbisibwa ebirungi. Batuwaakadde batusaamu akasimbi ku lwa data naki. N'olwekyo gamba nti bawagire balina ebizimbisibwa eby'omulembe ate ng'ebbeeyi yaabwe ya wansi. Kye mbamanyiiko balina kye bayita customer care.
baagala customer waabwe baagala client waabwe. Lwengo gino hardware ojja basanga Katende Namutamala owetirawe Katende mu town ku Kidde Nakawuka ne bogamba boda boda we Katende mu town nti ntwala ku lwengo gino hardware ajja kutwalawo ojja kubanga ate ofuna buli kye weetaaga okuviira ddala ng'otandika ennyumba yo ng'osima omusingi ku nsuuluulu okutuuka ennyumba lwegimaliriza ne langi noga nti kati nnyingidde buli kye weetaaga okuzimba ennyumba yo ojja kisanga mu lwengo gino hardware. Simuko ziri wansawo ojja kubanga obakubira okusobola okuba ng'omanya byonna bye weetaaga. Baagala okugulawo account otereke mpolampola bwe ziwero gyeyo materiyo wogenda ozimbe nga tozzeemu gama kino ne kino weekwate lwengo gino hardware bajja kubanga bakunnyonnyola. Olunaku olwaleero sibadde wakola program era obwedda baganda bange banga nti mwami Lugonvu tetuukole ne mbaga nti mpulira siina gakola. Badde ndi awo ne babawo omwana nja muyita mwana muganda wange atendeza olugendo lwa kilomita ndowooza nga 15 kuva eri mu lwengo wala naye ng'ekimuleese mu Kampala ekimu ku byokwe okulaba Lugonvu yasookedde ku BBS Terefayine Mengo ne bamugamba ekituufu Lugonvu kasita amala program ng'agenda ku woofiisi ye wanajjawo okukola program kasita eggwa ng'agenda ku woofiisi ate nga gemazima n'ababuuza wanti ku Ham Towers asookedde mu ya mu Kampala ne bamugamba eno yo y'amaduuka mpozi genda ku ye Makerere. Finally n'anfuna. Ebibuuzo byazze okumbuuza bye binsesezza era bye bimpaliriza ga nti kankole programu eno ayinza okuba nga ayinayo munayina ebibuuzo bye bimu bye tusobola okuddiramu ewamu nga naye babikubuuza osobola oba oliawo okuddamu kyekimu. Nkwaniriza wano we tukolera zino za studio za Lugonvu Show nga bw'oziraba. Tisaafunye kakisa kumbuulira mannya go. Amannya nze Usama Hussein. Usama Hussein. Toyina lya kika. Tolimanyi. In fact, omusajja gwe mulaba munnaddiini nnyo is a graduate at the same time ali mu senior 5. How comes? Ayina degree mu Luwarabu mu Islam. Yeah. Mu Luwarabu. Ayina degree okuva mu ggwanga erya Misiri ate nga kati wano ali mu senior ya 5. Ganange yasobola nnyo kitegeera. Naye abalala abatali bannaddiini abatagwa sayidi yo tebasobola bimanyi. Sooka obuze ku Munnayuganda akulaba n'abali ebweru. Twala omukisa guno. Falhamdulillahi rabbil alamin nashkurukum bi ni'mati al-haya razaqani Allah subhanahu wa ta'ala. Wena okutwaliza wamu kulamusa ekiseemuso eky'ebbeeyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nti osooka okwebaza wakitiibwa Allah ekyengera ky'obulamu kyatuwadde saasiyanga n'emirembe gino ekitebina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yenna abandaba n'abampuliriza watwaliza wamu amannya nze Usama Hussein okuva Ebijaaba Kyazanga. Wabali wamu tuliyita orphanage kitibwa Rahma Islamic Orphanage Center naye nga okwanjulira akatonotono nti ntingisa olugendo lwange luno kwebaza wakitiibwa Allah nti bangi abalwanirira at least okutuukako kala katono kentuuseeko okutuukako mu maaso ga kamera kuba gwe gusoose okutuuka mu kamera weeziti naye falhamdulillahi rabbil alamin. Ithan nti emirimu obulamu bwange nkuze njagala okubaako munnamawulire n'obusomesa bw'eddiini naye ensi gye tulimu yakusoomoozebwa okutwaliza omuntu ojja kusanga wagenda kujja inginiya nga ayina ne PhD mu Luwarabu. Kitegeeza ng'ogenda musanga muzikiti ng'omulimu gufaanagana afulume obeera avuge mmoloka akole ki agende. Osanga oluusi ate abatono abataffe muffe abafudde ensi nti kyakoleramu osange nga kulwanira bifo bya mizikiti kulwanira 100 ebikasukiddwa wa mu maaso. So mutunka mutandika okulwanagana obulamu nze nkufollowinga nnyo mwami Lugonvu Frederick Jumanyi Frederick naye nga neegomba nnyo ngamba olunaku lumu lukya era bangi abandaba beekyazanga
banjulira tera nnyo bagamba ekigambo kimu ne bansomesa ebigambo bagamba nti olunaku lumu ndibaako n'omusajja ndiba omujulizi ku bigambo byakola ki byayogera banjulira ddala nnyo nyajjajja wange bamuyita jjajja mama Saaya ndaba wabako ali nja kuddayo nkamulage nti mmaze nemukola ki nemulaba era bino kituufu mulabyeko. Ebibuuzo byabadde bisatu. Ekibuuzo ekisookera ddala kyekiriwa? Ebibuuzo nazze n'ebibuuzo bisatu byemaze ebbanga lyenkulabidde mu myaka 2 n'ennaku nozanga 3 ebbanga lyenkulabidde kuba gyendikodinga mu mutwe gwange. Sifunye omusa gwa baganjirese nali kulikudde n'akatabu kunja bunaku nga nkola ki nkootinga nkubikkulira nkulaga. Naye nga neebuuza tandika okulaba nga nkyali university nkyasoma neŋŋamba nti bangi bannamawulire ndabye bangi abayitirivu oluusi abeetutuma okusinga Mr. Naye akanyumiro kali kamu Lugonvu Show some quotation zotera okutukola ki okutuwa era nga ntwala nnyo akadde kange okurisaakinga nga quotes ezimu zenze nkugamba nga nja nziratinga quotes eziri mu Quran eziri mu hadith nga omusajja ono asomako ku Quran n'ogamba ekyamazima togibikulanga nako ogitya n'okugitya ogitya. Ekigintisa nti nze muntu oli musiraamu naye ne bwe nsanga omusamize ng'alina akabbo kawunzise sikakwatako. I respect buli muntu mu kiti kye nti Quran nkimanyi kitabo kya kitiibwa kya muwendo tokikwatako nga tofunye wuzu togikwatako nga tolina kyogenda kyagaza kibikula kirekere bannannyini kyo kati ensonga lwaki Quran sijeemonkolera. So mu ekyo kyennyini kyenkwegomba ningamba niba musanze ebibuuzo biriba bingi naye ebibuuzo byange bijja kuba ebi kuba ebibuuzo tebisobola kuggwayo byebuuzibwa eri muntu naye ng'ebibuuzo ekisooka Mr. Frederick taddemu kyenkana ki omuntu kyayinza okugamba nti wemba nkitaddemu at least ndituuka awo wakola ki olw'ensonga nkikugambyeko nenkugamba nti wandiba gwe tuweeraba ky'oli naye tulinamu abamu abantu nga ffe tulina eddaala kwe tukuteeka in our life. Ddaala ki eryo? Ddaala ki nandiba essaawa zino Mr. Lugonvu sikwegombako nti neegomba ssente nti oba nkwegomba kira nalizevinga Mukama wange nno kulabidde ebbanga naye njala emitwalo emeka era nombuuza ebibuuzo nazikolamu naye nyina ensonga lwaki ntingidde olugendo lwange taddemu nenkunyonya newe mpaka wenkutuuseeko naye nze ddaala okwange olw'ensonga nti bingi byenkoze nga mpitira ku bigambo byo gwe byotwala ng'ebigambo. Okola orphanage yatandikibwawo omwaka guwedde mu mwezi gwa Ramadan mu mwezi gw'ekisiibo. Olunaku lumu mbaseerabidde gwali mwezi last year wali mwezi noza gwa 11 nakuzomeza alinga 13 14 between 13 15 ina quotation jiwaleta wajikolera outside like walinga mazzi kubimbi wayogera walaga according ina story mji watu wako ku muntu okuyamba muyamba omuntu yekukola ki kuyamba yamba olinga toyina kigenda toyina suubi yekukola ki kuyamba inamba biinna tegeza nkola orphanage mbanyambye bangi essaawa zino nga baana bato ninga sisuubira mwana kunsasula nga nyinza n'okutuuka akaseera kuwalisasula olusinga sikyaliwo munda sinza ogamba bisimillah orphanage nempeebwa idea nenjiwa jjajja wange nampa ettaka nga gazi bulungi era banzi nempayo okusaba kwange mu batake banzimbidde omuzikiti omulungi nnyo. So nga at this time
nga nkyali mu mbeera ya kuzimba nnyumba y'abaana bamulekwa ennene obulungi nga nkyagezaako okusindika buli muntu gwe bagamba ntono asobola ensonga nekkiririzaamu. Ansogizeemu Mwami Lugonvu otaddemu ki kikutwalidde ki okufuuka Ky'Oli? Nja kugamba nti nga nze omuntu I invested nothing, siina kyentaddemu. Kisoboka. Lwaki? Abantu bangi abakoze ebisinga bye naakakola nga sinnatuuka na mu makkati gaabwe. Abantu bangi ababadde mu mawulire for some good time, for some good years nga sinnatuuka wadde mu kkoota yaabwe naye nga tebali mu kkoota yange. Abantu bangi ababadde mu mawulire emyaka nga bangatta oba nga bankubisaamu emirundi ng'ebiri oba esatu naye nga bwe tudda ku their achievements tebantuuka wadde makkati. Kati nga ntandika nkwesumirako nti nze gwolaba nkoze nnyo, ntaddemu ekintu kimu. Buli kye nkola nkimanyi nti siina maanyi. Ekintu ekigenda okutuwanguza ffenna ekisookera ddala kwe kumanya nti buli gye tuli mu bulamu bw'ensi eno ewatali Katonda tolina ky'osobola kubeera. Ekyo bw'okikkiriza bingi. Nze nnyina ebyakulabirako bingi. Siina kintu kye nali nsabye Mukama ne sikibeera. Alhamdulillah. Ekyo nkimwebaliza. Nasaba Mukama okukola ku radio n'agimpa. Nensaba Mukama okukola ku TV n'agimpa. Buli nabanga ngenda okusaba sale increment nasooka kusaba Mukama. Nasaba Mukama okuba n'amaka gange n'agampa. Nasaba Mukama okuba n'ezzadde n'alimpa. Nasaba Mukama okuba ne kampani zange n'azimpa. Nasaba Mukama kampani zange okutambula nga wenzaagala n'akikola. Kati ngambe nti nteekamu nnyo nga nina ne kampani ezimu ze mmala wiiki n'enkwata ey'okubiri nga sirinnyeeyo naye ng'ate ku akawunti nina akasente kendaba akasobola okugwako ng'amagoba. Nzire ku bantu mbeesomereko nti gwolaba nkoze nnyo. Mu bulamu bw'ensi eno amazima amatuufu gali nti ekituwanguza era ekitutuusa we tuli ku lwaliro n'abo bonna be weegomba tegabadde maanyi gaabwe, tegabeera maanyi gaffe, tekuba kusalawo kwaffe. Katonda ali mu ggulu bw'agamba nti onaabwoba ekyenjawulo ekiriwo kiri kimu, kumusaba nga by'omusaba obitegeera. Waliwo abasubisa enjala. Mukama njagala ompa omusajja nga muzungu naye ng'olina kitokolo. Waliwo ebyamagero eby'obukuusa. Mukama nsaba ompa omusajja nga muzungu naye nga tomanyi na kwogera Luzungu, toyina na passport, tobeerangako na mu kifo ky'abazungu. Kibanga kusaba kulonda $, nga tomanyi na forex bureau kikitegeeza. Mukama oluusi agaana otwana okula si lwa kugaana. Alaba nnyo. Mukama akuwa okusinziira ku bwetaavu bwo so si ku kwagala kwo. Kyokka ebiseera ebisinga tusaba kusinziira ku kwagala so si ku bwetaavu. Mukama akuwa kusinziira ku bwetaavu so si kwagala kwo. Naye ffe ebiseera ebisinga tusaba kusinziira ku kwagala so si ku bwetaavu. Mukama n'agaana. Mukama maani njagala ompe emmotoka oba obukyala bwensanga kukunsooka nenkatwalako nenkatuza mu maaso n'agamba oke. Oluusi Mukama byagana okutuwa abaatuyamba. Nga Mukama waakuweera emmotoka ogenda kufuuka ekyeneena. Nga Mukama waakuweera emmotoka egenda kutta nkya. Okyogeddeyo batyo. Olw'ensonga nti bwe nagamba nti nze gwolaba ekinyambye okufuuka kyendi wano mu abaana batomu abandaba mulina okusoma mulina okukola ennyo nedda. Ebintu biringa bisatu. Ekisookera ddala mu byonna Katonda ali waggulu. Eyo bw'omwekwata yakusalirawo. Era Mukama bw'omusabanga ekintu n'atakikuwa tomuyombesanga. Ddayo gye wabadde ku musaalo
oba wonna mu ekereziya oba mu kkanisa omugabe nti Mukama kye nakusaba tokimpadde tonnyanukudde, naye nkimanyi nti ye gwe akira bonna, ye gwe amanyi enkya yange, kubanga ye gwe yategedde eggulo lyange, gwategedde olwaliro lwange, ye gwe yamanya lwe nali nzija. Kati njoleka ki kyoyagala mbeere? Mukama akumma ng'alina kyakwagaza, gwe n'osigala ng'oli ku kiri ky'omusaba. Ddayo omusaba nti Mukama nkusabye omwaka mulamba, njagala kino, njagala kgenda mu America, oŋŋaanyi okgenda mu America, njoleka kyoyagala mbeere. Ajja kikwoleka era ojja kibeera. Ekyokubiri kwe kwekkiririzaamu ng'omanyi kyoyagala. Ekimu ku bitusumbuwa okwezuula bwe bulwadde bwe tusinga okuba nabwo. Abantu bangi tulemererwa okwezuula, tetusobola kwezuula. Abantu bangi abeerawo nga buli kimu abuuza oba kati nkole ku kino oba nkole ku kino, wakati ng'osobeddwa weegayirire Mukama akulungamye. Ekimu ku bitusumbuwa nti twaviibwako okukkiriza. Sibigamba lwakuba oli munnaddiini. Nze muntu asobola okumala Sande nga sirinnye mu kyaki nga ndi bize, naye nze muntu atasobola kuva ku buliri kwe neebase nga seegayiridde Mukama. Wakati mu kumwebaza kitegeeza nti okkiriza nti Mukama yakola byonna. Bw'oba n'eddiini, okuba n'eddiini si kwe kumanya Kuruhani ogimalayo. Okuba n'eddiini si kwe kumanya Bayibuli ng'oyogera kimu bibiri n'oteekamu kyawandiikibwa. Mu Yokaana 14:27 hadithi egamba bw'eti si eddiini. Akatono k'omanyi mu ddiini, eddiini etandikira mu mutima. Ne bw'oba tomanyi Kuruhani nga tomanyiimu aya yonna, ne bw'oba tomanyiimu lunyiriri lwonna oba ssuula yonna mu Bayibuli, naye ng'osobola okuwulira nti Mukama gy'ali, ng'osobola okukkiriza nti kyendi nkiri lwa Mukama, ebisigadde Mukama bijja kwekola byokka. N'ofuna okwekkiririzaamu ng'omanyi kyoyagala. Ekyokusatu, n'obeera omwetowaze. Obwetowaze nti ne bw'ofuna ekiri waggulu, sigala ng'oli mukkakkamu, kubanga waliwo abaakusooka okukifuna. Abantu abatambula nga bawoganya ebizindalo mu mamotoka, kubanga era bazipaakinga awo ku kkubo mu busitenseni bwabwe bawoganyiza ebimotoka byabwe eby'obukadde 18-23. Lw'onaamanya nti olina mmotoka olina kiŋŋaŋŋalika ng'ogenze ku Serena, ojja kunoonyawo paakinga nga wonna olaba oswala, ng'abakuumi bagamba excuse me, olina gozze kupiikinga. Okitegeera? Kaakati kitegeeza ki nti ebitweyagaza waliwo abaabisooka obifuna, naye ffe olw'okwekuumira mu mbeera y'abanaku bannaffe ne tulowooza nti ffe bagagga. Tambulako, gendako ettake, ojja kumanya nti akayimba k'obadde ovumirako banno tekaliimu. Gendako ettake, ojja kumanya nti emmotoka gy'obadde ovumirako banno temuddugaza mmotoka yange, it's nothing. Naye era kituzzaayo ku Katonda. Mukama tajja kuwa Prado nga lwe yakuwa Primo wavuma ekyalo kyonna. Olaba wavumira abantu mu Primo. Mukama tajja kuwa kalina nga lwe wazimba kamwamba ak'ebisenge ebiri wajoogansi. Hapana. Mukama tajja kuwa Mbaga nga lwe yakuwa okwanjula obwanjuzi, ekyalo kyonna wakikunkumula n'oyimba obuyimba. Baliwo abaasekanga, baliwo. Byonna bituzzaayo ku Mukama. N'obutaggwaamu kuyagga, okuyaayaana nti buli ky'otuukako ojja kukkiriza nti si kyekisembayo. Era buli Mukama lw'okeesa nga bwe tusigala nga tumusaba obulamu tetukkutanga bulamu, nti Mukama nkwebaza okuba nga olukeeseza olwaliro. Nzaani bangi abafiiridde mu malwaliro Mukama nga aliwo n'ababafaako, nze sibadde naafaako. Nzaani Mukama gw'ozuukusizza mu kaseera kano bye tuyiseemu ekiro nga bangi bakutuse tebamanyi. Abakungu bangi b'otutte obulamu bwabwe, nze Mukama nkyali mulamu. Nkwebaza olunaku lw'okeesezza, nkwebaza obulamu bw'ompadde, nkwebaza omukka gw'ompadde nga nkyassa. Mukama nkusaba nnyongerayo olunaku olulala kubanga nkyalina okukuweereza. Kyekisookera ddala
obugagga Mukama bw'akuwa n'ettutumu Mukama lyakuwa abikuwa kuweereza abantu be. Mukama tasobola buli muntu muwa bugagga kubanga abamu bajja kufuuka ebyeneena. Kakati abaako balondo bamusabanga Mukama akutikka omugugu gw'abalala. Mukama banziremu kwa sabenga nnyo Mukama akutikka omugugu gw'abalala. Kitegeeza nti ne ssente z'abalala jazze waggwe. Mukama yes lwaki nti si buli muntu nti asobola okweyamba. Kyekituufu. Mukama agenda kukeera ku makya akuwa obusobozi obuyamba abatalina mwasirizi, akuwa obusobozi obuweerera abo abeetaaga okuweererwa, abaana enfuuzi, abatalina bakitaabwe, abatalina bannyaabwe, nga tewali ayamba tewali ajuna. Mukama nti ko omugugu naagutuusa. Ssente ezaali zirina okuba ez'abakitaabwe abaafa agenda zikuwa. Singa anaggezesaako omwaka gumu n'otuukiriza ebyo byakutisse, akwazika omwaka gumu n'oggulawo foundation nga bw'ogambye, oba byakuli kino bw'otagulawo foundation n'oyamba abantu, akuwa omwaka gumu ng'akujajinga. Ono gwe natuma atuukiriza, era y'ensonga lwaki abamu tubalaba akuwa n'akuggyako. Wabula bw'akuwa obusobozi okuweerera abaana 5, Mukama nkwebaza okuba ng'otuwadde family, nkwebaza okuba ng'onsobozesezza omwana wuyo kakyali mu pitu we nasanga nga talina kyali. Mukama tegabadde maanyi gange, gabadde maanyi go, kubadde kusalawo okwo. N'ogwo omulimu ogusasula ssente nnyingi eziyamba abantu bali, Mukama yagukuwa kubanga bangi abagukola nga tebazirina, nga baagukusooka namu. Naye wakati mu kumwesaba Mukama ompadde abaana 5, Mukama ndi musanyufu nti mbaweeredde, naye Mukama njagga mpa obusobozi okuweerera 10 era ajja bakuwa ng'omaze okumimpuresinga n'abaana 5. Bw'onaaweerera 10, Mukama musabe okuweerera 10 ajja kikuwa. Bulijjo tetukoowanga bwe tutakoowa kusaba Mukama. Kitegeeza nti abo bonna 10 abaalina okubayamba ne batabayamba oluusi nga baafa, agenda kukwata ebyabwe agenda nti waliyo omuddu wa Allah nga bwe mbimutikka tebimumenya, asobola okubituusa mu beetaaga. Lwakuba ekitusunguwa nti byonna mu byonna tetuba nabyo. Mukama bw'akwazika omutwalo owulira nti gwe ogugwo gumala. Naye wakati nga tonnazimba, tonnamera malaya, tonnakola ki, tonnavuma bantu, oyo tonnamubuuza nti gomanye emmotoka ebbeeyi gyegula, si bukinkalabudde, omanye ebbeeyi y'emmotoka gwe, nga tonnabibuuza. Tunula endaba emabega mu driving mirror kanaako mu maaso nga tonnamuvuma. Tunula emabega mu driving mirror ng'olina kasiyentako, ojja kulengerayo wa Benz nga mukakamu, nga tabirinako, ng'atunuulira obulamu. Kitegeeza ki? Ensi etwemalizaamu byebwe. Ekyo ky'oli tokiri lwakuba okoze nnyo. Ekyo ky'oli tokiri lwakuba gwe wazaalibwa mu ddwaliro ly'e Mulago, omulala n'azaalibwa ekirudde. Ekyo ky'oli tokiri lwakuba bazadde bo bakuteeka kwayo ekike. Ekyo ky'oli tokiri lwakuba gwe wasomera budde oba Namagunga, okiri lwakuba Mukama asazeewo kibeera. Era oli bwakubuuzanga naye okikoze otya? Nze gw'olaba mpise mu bingi, nze ntobye papa. So byonna mu byonna Katonda, God first, Mukama yasooka. Bw'onaamusaba ng'omusabidde mu kweyagaliza tajja kuwa, era ajja kukulekera ezirya emmere. Wabula okumusaba obugagga bwo n'enkyukakyukayo erina abalala beeyamba. Eddoboozi Mukama lyakuwa Lugonvu lisobola okuyamba omwana ow'ekyazanga n'atandika orphanage olwo oba omuyambi. Abantu tebamanyi nti Katonda waali ayita mu ffe
togenda kulaba Katonda akuleetere kintu ayina gwagenda kuyitamu. Wakati ng'osaba Mukama akuyambe era ng'omugamba nti Mukama bw'onampa nange naayamba abantu, tolina kaana kooyiseeko ng'olina ebicupa bya soda 3 mu mmotoka otwalira ab'ewaka abanywedde n'ekyayiwa ekyeggulo n'okayitako ku luguudo. Naye ekyo kikola omutima gwe guleese. Era abantu bankubira nnyo esimu nagamba Mwami Lugonvu nsaba kunnyamba. Katonda aba tannantuma kukuyamba. Oba ntegeerekeka? Waliwo ekintu nja kukiyita kizimuzimu ekikuggyirako naga omwana oyo dde emabega. Katonda yabagamba toleka muntu wange oyo. Kati byebyo byokka mu bulamu ebituwangaaza. Kutya Katonda sirina kyentaddemu era naga nti tewali noga tekisoboka. What have I invested in? Saasoma nnyo nze. Nnyina bbaluwa za buyigirize ezimmala. Ojja gamba ye kati kagambe gano ge mazima. Bw'oba olowooza nti kyendenkirirwa kuba nasoma nnyo, tewali kampuni gye nali nkoledde nga mu fayiro zaabwe balinayo ebbaluwa yange ey'obuyigirize. Oyina bwensinziire okubuuza wekiba nga olw'ensonga kinakugambye nti according to situation gye tulimu n'ensi n'ekika n'eggwanga lye tulimu, atali mwana waani nga nzi kitalenza akikugamba nga nze bwongo nkinamu nti Lugonvu omba mumulaba ekyamazima according ku nze osuubira nti wodde emabega family status teriyo maziga. Ate bwongattirako ekyokubiri nti teriwo bbaluwa ya buyigirize, kitegeeza nti olwedde kiringa mwana minisita kujja n'agamba Lugonvu mpa omulimu. Kakati era kyekyo nze seevuma Mukama kubanga yatta kitange nga nina emyaka 4. Yamutwala sijjaga nti yamutta. Yakikola ng'ayagala kulagamu nti ne bw'oba mulekko osobola okufuuka ow'ensonga. Seevuma Mukama okubanga obulamu bwange saasomerako mu ssomero liweza mitwalo 3 paka lwe najja ku institution waggulu. Ate yo nali neewerera era nga nkola. Era nze okugenda okusoma saagenda kusoma kufuna mulimu. Nfunyeyo ku bibaluwa naye wadde nabifuna tebansabangayo bbaluwa wantu wonna. Kitegeeza ki? Nti ekyo kye weewuunya kituzaayo era ku maanyi ga Mukama. Nti nze okukula nga ndi mulekwa. Era obadde ogamba nti kati bwe nkulaba ndaba nga background yo y'amaanyi, kiraga kati obadde olina abakungu ab'enjawulo b'omanyi. Ntuddayo kayimba aka muto wange Aizon T. Saazaalibwa bagagga nti buli kyabampeka capital. Saalina connection nti nyina gwe mmanyi omulungi. Saasomera walungi nti ndisanga be nasoma nabo. Era njagala kugamba nti sirina kye nsobola kugamba nti essomero gye nasomera lirina ettoffaali ku kyenkola ku lwaleero oba connections. Omanyi waliwo gy'ogenda ng'ekikututteyo osanze manager w'ennamiryango, osanze manager w'ebuddo nti obi tikyagundi akyaliyo nti akyaliyo. Nze yonna gye mpusisanga nga mwana wa Najera Nkumbiyanga Christian School, sisanga nga mwana wa Light College Kitoma, sisanga nga mwana wa Jake High School, sisanga nga mwana wa St. Peter Liberation School, sisanga nga mwana wa Kwatempula Kisera Primary School. Simanyi na gye bali. Kati ekituza nti saasomera walungi nti ndisanga be nasoma nabo. Yonna gye nsobedde sifunanga wa Luganda akuba simu ku mulimu nti oyo mwana wange. Sifunanga wa mukwana akuba simu ku mulimu nti oyo mwana wange mumuwa omulimu. Naye Mukama yatuseguliza.
Mubeere n'omukyala Lugonvu azaalibwa Mbagagga. Kyamazima sina kizo kinyinza kwongera. Akugamba ekintu kimu. Olibe Kyazanga. Yeah. Nze ndi w'Ekinoni. Kinoni. Mpita Kinoni bayitawo Busubi Kyamaganda. Abantu abasinga ekinjogeza Busubi Kyamaganda kiri kimu. Kwe kubalaga nti tolina kubanga wakulira wabbakuli okufuuka empologoma y'e Kampala. Osobola okuva yonna gy'ovudde oba kilomita meka obanga n'akalo tebakamanyize nga sinnajja tewali amanyi Busubi Kyamaganda. So tekikwetaagisa kulira Mbagagga, tekikwetaagisa kumanya bangi, era tosabanga Mukama nti Mukama nsaba ompe abantu bangi abanene. Saba Mukama kukozesa ebintu ebigenda okuleeta abanene bakunoonye. Nze sikubira minisita simu. Minisita bw'aba tannatuuka kundaba makulu gange kitegeeza nkyalina okukola ennyo. Sikubira mbaka wa Parliament simu. Sisobola kusaba appointment ya president mu kaseera kano. Tetunnabeera na kitugatta. Kankole byange, Mukama nkwatireko bajja kummanya. Abantu ffe tulwana nnyo kumanyikibwa. Tulwana nnyo okumanya abanene okusinga okusaba Mukama n'okulwana abo abanene okutumanya. Ate nga kyekyamakulu teweetaaga kuba na simu z'abanene kubanga tebalina kye bakwagaza. Seetaaga keera kumakya kuba simu nti alo ssebo nti alo nti ssebo Mukama wange nze Lugonvu nti Lugonvu obadde ogamba ki? Neetaaga minisita ankubire nange ange nti alo bwana Lugonvu wangi ssebo nti ono minisita gundi onsanyusa okuwuliza Mukama wange. Kitegeeza si gwakoze, Mukama yakoze. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Nolwekyo muganda wange njagala kugamba ekintu kimu. Totunuulira gye nvuddewo osalewo akuditamininga ekyogenda kubeera. Wabula gye nvuddewo mweyambise bw'oti obunaku okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa n'okwegaanibwa kw'ozza oyitamu kukozese. Lwaki tebanjagala? Kubanga saalina kyendi era tebagenda kwagala nga tolina ky'oli. Okimanyi nti golowooza ekikakyo kitono kyekituufu. Olowooza naye nja kugamba nti ojja kusanga naye gwe wakula naye nga nakati omulaba nga neiba wamu bw'onaafuuka ow'ensonga ddala aligamba nti ate nze tulaba nti kaakati gwe oli wankima. Ono omwana takimanyi nti ate ssenga wange naye wankima. Oluganda lujja kudda. Tebakwetaaga era tugambanga nti abantu tebanjagala bakwagaza eki. Abo abantu abatatwagala gye tugenda ku mikolo ne baga nti yaani oyo. Nze nyina gwe nagamba Lunkulu namuganze sigenda ku mukolo gye batampisa. Nange njagala otuuka ompite. Bw'obanga abalala osobola obba wakalirwa kyoga nti ewa family. Kwa nini? Bwe bali bannatuuka kuwa kaadi tokaaba nti bakusosola. Kola nnyo. Olituuka ewaka nga tewaggwawo zi kaadi. Kituzzayo gye natandikidde nti bye tuyitanga ebizibu tebiba bizibu. Waliwo enjawulo wakati w'ebizibu n'okusoomoozebwa. Ate ebimuziba kitundu ku bulamu bwaffe. Ng'olina kuyitamu ekyo ofuuka ow'ensonga. Naye tewali muntu akoze nnyo, tewali muntu agaggawadde kubanga akoze nnyo. Mukama bw'anaakwanukula ng'atandise n'okulaba nti ddala ssente ozeetaaga, togenda kuddamu kumanya ssente gye ziva.
akaseera kajja kutuuka obaga nti ezoyo sizirya nsaagala sente kubanga sitegera waliwo aga nti tosobola kugaana sente bazigaana era nange kimbadde ngeeza okugamba oli bwakeera kumakya naga nti mugana mbadde nsaba akasente kanye kano nkakuteresenga okagaana sagala nnyo kumpa buvunaanyizibwa badde nsaba kubanga obuvunaanyizibwa olina bungi oyagala okusuula oyagala okukola ki badde njagala nkuteresenga akasente kange kano nga tewali pressure yonna okagaana kaakati akaseera kajja kutuuka ng'obuvunaanyizibwa bw'olina butereka ssente ezo si z'abalala ng'obagala n'obbagaaniza nga zinnema okutereka temumpazamu kitegeeza nti weetaaga obudde okumanaginga bizinensi zo nga tonalowooza ku ssente z'abalala. Waliwo mwannyinaze yaŋŋamba mwami Lugonvu obadde nsaba nkuweereza obukadde bwange 2 ofune bw'obukozesa onampangayo otugoba omugaya ekituufu ku byetaago bye nnyina obukadde 2 siwongera mu bizinensi nga nsuubira amagoba naye ate teweerabira nti waliwo ayagala akakadde woddusa 2 waliwo ayagala akakadde okusoomoozebwa kungi nga bwe wagambye mu nsimu naye gwagenda okuva mu kusoomoozebwa okwo mu buli mbeera gye tulaba ng'enyigiriza gye tuyitamu gwe tunuuliranga buwanguzi na birungi by'osobola kujjamu. Naye nga teweerabira nti Lugonvu atugambye tuyambe otuuse okuyamba oba naye weetaaga kuyambwa. Abantu bangi tuyamba naye nga naffe twetaaga okuyambibwa. Simanyi nnyo Buyisiraamu naye nzikiriza nti waliwo we baluŋŋamiza nti bw'osanga omuntu nga yeetaaga saketi y'omunnyo naye nga naawe saketi y'omunnyo gy'olina togimuwa okaabire Mukama nti Mukama gye nabadde nayo ngimuwadde. Nkugamba ekintu kimu tuyamba ku magoba. Tuyamba ku magoba. Bw'oba ne bizinensi ya bukadde 10 nga ye kapito totandika kukwata mu kapito oyambe olugenda gw'eddalu. Kyekyo kibaga nti omusajja bizinensi agimalawo ebintu ali mu ggaba bigabi ng'olowooza oyamba naye nga ddalu likuliko. Naye tewali muntu alikira kwanjaga nti akasajja bwe kafuna 5 ne kagaba 2. Bw'oba ng'osuubula tugambe ng'osuubula matooke oleeza amatooke mu kibuga ga bukadde g'akakadde kamu ate si kwe kubanga era ofunye akakadde kamu n'ogenda ng'omansa. Wabula bw'oleeta amatooke g'akakadde mu Kampala n'ofuna akamu 10 mu kuyita kutoola sadaka. Sadaka bagijja ku kapito si ku magoba. Ku magoba nti Allah bw'akugemulira n'akuwaayo emitwalo 10 junako abaddu ba Allah abeetaaga obugabirizi bwo kubanga Allah si yagenda okuleeta emmere abawe. Allah si yagenda okuleeta kuruhani mu mizikiti wabula Allah kuba kyekirone kyakugeredde kwogenda okugulira omuzikiti omusaalo naye omusaalo tebagugula ku kapito. Omusajja yatunda ettaka lye nali yalina bizinensi zonna yazitunda yazigaba n'awaayo ssente mu muzikiti. Omusajja amaka ge yabadde nago yagawaddeyo bateekewo omuzikiti. Era bw'obeera sheeki bw'obeera imaamu n'okkiriza ebintu byoyo oba olina ekikyamu muluŋŋamye. Naye mbadde nnyinayo obutaka bwange eyo amaka gange bwe gali nyinayo kayiika kange eyo kambaweeko ka hafu eka. Allah tagaana. Naye bw'otandika amaka g'obaddemu odde muzigo kubanga owa ddiini kituzayo nti okuyamba kulungi naye manya ddi lw'oyamba waliwo lw'ogenda okuyamba naye nga gwe weetaaga obuyambi. Olina mutwalo ate omutwalo gw'owaddeyo. Katonda akuwadde 50,000 ennyumba ekubanja ewaka ate ozituta ozirese mu kyaki. Ekimu eky'ekkumi kiva ku magoba. Kiba tusaba nti bannange ekimu eky'ekkumi
bw'otakola magoba towaayo kimu kya 10 Mukama mugaye Mukama nsaba Mukama njagala okugabirira naye Mukama ebintu nga tebitambula asumule maali yetambule ku magoba g'ofunye kojja ekimu ekye10 kati bw'onaabanga tokola buli kaseera nga ku capital kojja ekimu ekye10 ogenda tuuka yenna omuweeya ogenda muwa kyenkya olaba ogenda otandika okusula mu kyaki nga nti n'ennyumba wagisingayo kituzaayo nti bizibu ku magoba tokkirizanga kutandika kugaba n'oyingira ensawo yo era ne bwokira ku makya n'onsanga awo nga nyine kaŋŋamba obukadde 5 nsobola okugamba sirina kubanga z'olabyeko za bizinesi ate nkuwe nkya nkole ntya abangi kyetafumitiriza kubanga enzoga nti mwami Lugonvu yatugambye tugabe nina gwe nagamba nti ow'omusaala tawo kigabanyiza ow'omusaala tagaba olina kugaba ku magoba g'oggyemu ebyo by'okoze mu musaala tosobola kundaba nga nva ku BBS baba kumpa kasente kange nonga nti bazikuwadde mpaako obuyambi naye ate osobola okujja eno waggulu ku woofiisi nentunula mu bitabo nti nyinamu 5 eziyingidde omwezi guno kankuweeko 1,000 nguli omusaala nga bwe mugye bwe ngongera mu bizinesi zange tebalya ku musaala balya ku magoba agavudde mu ekyo kye watandikisaawo omusaala tebadigida ku musaala badigida ku magoba agavudde mu bizinesi eyo gye wateekamu gye wasigawo ng'ojja mu musaala ne bw'oba ofuna obukadde 10 tokwalifayinga kudigida okwalifayinga kudigida kwekyo kyojje mu kabizinesi ako ke watandikawo nga weeyambisa omusaala gwe kituzzayo nti ow'omusaala tekikkakatako kuyamba wabula kikkakatako Allah okukusobozesa kikkakatako Katonda okukusobozesa okutandikawo bizinesi nga weeyambisa omusaala ogwo kubanga bw'otaakikole Mukama akuwadde omusaala omulungi ogwa buli mwezi oganye okubaako ky'otandikawo gwe tomuyambye ayagala obeeko ky'otandikawo yamba abantu be kakati gw'oli mu kulya masavu bikyepere mwami Lugonvu yatugambye ow'omusaala tayamba naye nga wako ogula enkoko n'olya n'okola ki olikwata ku ddi tandikawo ka bizinesi tekikwetaagisa kufuna bukadde okuyamba wabula kikwetaagisa kusooka kutunuulira nti nsiika mukuogo wa 5,000 nenfunako amagoba ga 5 Allah yagakuwadde kwatako 5 obeeko woobiwa ne bw'onaabanga buli lunaku okwata ekimu ekye10 n'okitwala mu kyaki ne bw'onaabanga buli lunaku otoola zakaati naye ng'ewaka neyibawo asiiba njala Allah talikwanukula obuyambi butandikira bakwetoola waliwo abantu abatagendanga mu kyakira mujaga nti gundi tagenda mu kyaki naye Mukama amuwadde ekimu ekye10 akiwa abantu ba Mukama basanga ku street era n'amaliriza ng'ayambye tekikwetaagisa ddiini nnyingi okukkiriza n'okwagala Katonda wabula kikwetaagisa kumanya nti Katonda gy'ali era kikwetaagisa kukkiriza nti kyendi sandi kibadde singa tegabadde maanyi ga Mukama ebisigadde Mukama bimusaba ajja kukuluŋŋamya waliwo omuntu yaŋŋa nti musajja yanjogerera bulungi ku TV ne ntwala omukisa ne nerekodinga nali nziruse ku TV nga mpulira ndolodooma budolodooma naye ng'ate ye agamba mwogerera bulungi Mukama yakwata ebiso by'ebimyufu naga Lugonvu alina amaaso amalungi naye gano agaasa agamyufu bagaagalako ki Mukama bw'anaakeera ku makya n'akwambulula ne bw'onaaba mweru ng'olinga muzungu bajja kulaba obubi bwo Mukama yakwata omuntu atalina kyali n'amufuula wa zaabu tegaba maanyi gaffe kuba kusalawo kwa Katonda
Tekitwetaagisa kumanya ku Ruhande jiva gyetandikira na gyekoma wadde nga nakyo kirungi. Tekitwetaagisa kumanya Bayibuli jiva gyetandikira na gyekoma. Tekitwetaagisa kulinnya butuuti kutandika kwambalagana n'abanzikiriza. Ndala kinsanyudde nti omanyina lya Frederick oli yandiga tugenda w'oyo mukafiiri. Tekitwetaagisa okulaga nti Katonda tumumanyi. Kitwetaagisa kukola ebyo Mukama bye tuwulira byatulungamya okukola. N'abenzikiriza endala bajjaga nti omusiraamu mulungi. Yiddi bw'etuuka ate ebisolo ffenna n'atuwa. Tekikwetaagisa kulinnya butuuti bwa Mustensen tugambe nti Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe kubeere ku ye. Ye mutuufu. Kola ebyo by'okkiriza nti Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe kubeere ku ye ne bwe yandibadde akyaliwo biyandikoze. Olwo omanyi Katonda abalala bajja kugoberera. Tekikwetaagisa kudda ku street n'ovuma abala eddiini enzikiriza endala n'okola ki. Kirungi ogenda ku street n'obuulira ekigambo kya Allah oba ekya Katonda oba ekya Kristo. Naye si kuvoola balala, si kuboola balala, si kulaga nti gwe mutuufu, kubanga ffenna tuli kimu. Tuli kimu. Gwe kola birungi by'owulira Mukama bye yandibadde akozesa omuntu omukkiriza omugoberezi we. Ojja kulaba ensi ekwanguyira. N'abali ensi ejja kubanguyira. Amiina ya Rabbi. Naye bw'okeera ku makiraga nti onambuuzizza Yesu gwe tugamba nti mwana wa Katonda naye tugamba nti Katonda kansooke mbaddiremu embizzi eno tentegera butegeezi. Kanziremu embwa eno ogisomesa olwo omaze obutatusomesa. Omaze obutatusomesa. Era ne Katonda tajja kukwaniriza. Tusobola kuŋŋamba nti owolereza Katonda ng'ovuma abatamukkiririza mu kyokkiririza. Tusobola nti mbwa ggwe lwaki olumba lugonvu nange sikwetaaga gye ndi ng'ovuma abo abatanjagala. Kubanga mu bulamu abo abantu balina okubaawo. Tokkirizanga kubeera mu kitundu ng'abantu bonna bakwagala. Onaafuna ddi challenges. Beerako n'abantu abatakwagala. Kyenderera kugambye mu kusooka nti era kyekimu olunaku lumu wakitiibwa Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina embeera yamusukkako n'awulira mu butuufu ng'omutonde nga yenyiye kuba abalabe baali bayitirifu kuba yali avaako etwaifa n'akubwa amayinji nga tuzo ne zijjula omusaayi. Mukyo Allah alina aya gy'asa yagamba nti atotya n'abaakusooka bana okuva ku mulembe gwa Adamu okutuuka ku ggwe bonna twabasindikira abalabe. Balina abalabe n'abasinga abaki ababo. Mu kyenzira ku kino kyetwogeddeko ndi kitegeeza nti tusobola kuwangala nga tolina muki. Era omuntu agamba nti Mukama nze nnyambye abantu bonna banjagala. Mu buli kaseera suubira nti waliwo abatakwagala. Ate atakwagala gwe muleke mwagale. Oli tasobola keera ku makinaga nti aka akasajja kantama. Ekyo kyokka kyebalize Mukama nti yasobola okumanya nga gwe tomumanyi. Omusajja akeera ku makya ng'ali Uganda n'avuma omuntu ali e Bungereza nti yamutama naye nga talina wadde passport nga ne ku internal affairs tamanyiwo. Kati ani muwanguzi ono avuma oba oli gwavumye? Gwe bali okuvuma. Ge maanyi ga Mukama. Aka akasajja sikaagala nti kyamagero nti okamanyi naye ekibuzo ko kakumanyi. Kyo kirya. Era naga nti seetaaga kummanya nti naye ate gwe weetaaga okamanyi. Nolyoka n'okulaba nti kakwagala. So always suubiranga negative. Abantu tebajja kwagala. Ate bw'obanga abantu bulijjo oyita bakkubira endulu manya oli zolo. Omu ku bantu abasinga okwagalwa ku ssomero ye Messi Prefect. Ye Messi Prefect. Naye yasinga ekitiibwa ku ssomero.
Omu ku bantu abasinga obutaagala ku ssomero ye head prefect ne head girl oba head boy, kubanga babeera waggulu. Buli lw'olibeera waggulu abalabe bangi abatakwagala, nga n'abamu sinti baagala sinti bakkuba oveeyo bajjeyo, wabula bakkuba oveeyo obeere nabo. Abasinga ekibakubya bannaabwe lwaki atusokkako. Tebakuba nti baagala ekyo ky'oli, era tebakuwalana nti bakuwalana omulimu gw'olina bagubeere. Kankuwa ekyokulabirako si kya byabufuzi. Abantu bonna boolaba bavuma Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamuvuma nti baagala kubeera kyali, era bamanyi tebasobola kibeera. Naye bagamba oguvubuka gwe tulabye wano nga tuli ffenna, gugenda gutya e Geneva, gugenda gutya ku Harvard, gugenda gutya ne guwugira mu mazzi g'e Germany. Gukomewo tubeere ffenna mu nnaku. Abantu batwagala tubonaabona nabo, era bajja kwagala ng'oli munaku munnaabwe, bajja kwagala ng'olya nabo akawunga. Bw'onaatandika okulya ku ttooke olwo weepanka. Lw'olya nabo akawunga teweepanka. Lw'onaatandika okuvuga ku mmotoka ng'obalese ku bigere, ojja basanga mu sitenseni obakubira eŋŋombe bagende kasajja ko kalabye soboka kuba ŋŋombe gwe muleka ajja kukka. Bw'onaavaamu n'obabuuza ng'ogirese wale kati se bavuddemu mbw atwebuzze tumulabi bwe yandiisewo tetwandibaddewo. Bw'onaatambula ng'ossiza endabirwamu obawuubire nti amaalo gano, naye ng'akuvuma amaalo tagulanga wadde ku mbokisa bajaaji. Bw'onaaga nti endabirwamu zambuse waggulu nga gana embwa eyo yeepanka sebo kati mbwe endabiramu azambusiza waggulu ffe tuli baakakiiro. Kitegeeza eyo y'ensi gye tulimu. Abantu tebali twagala nga tubasukkulumyeko. Abantu bwe tubadde tuli ebijanjalo baagala tulaba nga tusigadde tulya nabo ebijanjalo. Mulabe w'omukazi omufumbo gwe bakubye embaga asooka yoyo gwe babadde beetunda omulese mu nnaku, era ajja kwogera dda temungi abadde akukwatako. Oyo gwolaba abadde yeetunda, era nze nsaasira amututte. Kale osaasira amututte, gwani akututte? Abantu baagala tulaba nga buli kaseera tufaanana nga bo, nga buli kaseera tulinga bo, nga buli kaseera tubonaabona nabo. Kitegeeza nti buli lw'oyambuka abalabe bawera, naye abalabe abo abazze mu bulamu bwo tebazze mu bulamu bwo nti bakkuba oveeyo baddeyo. Komawo tuye ffenna kasasiro. Era bangi bw'onaabeera ku kyeyeebweru ne bakusaba ssente emirundi mingi nga tozibawa, nga bagamba lwaki tokomawo, ssente balina kye bakuteekeddeteekedde e Uganda. Komawo tusibe ffenna enjala tubeere bakireereese. Awo ensi weetwagalira. Naye naawe we weeyagala, lwaki owuliriza abatakwagala kujje ku mulamu? Ensi esobola okukuba n'ekulowooza nti by'okola bibi. Abo abakkuba n'obagamba bakolage ebirungi by'olina okukola nga tebabirina. Abo abakkuba abayinza okujja ku by'olowooza ebirungi nga tonnaba kubivaako sooka obatunuulire. Oyo akulowoozesa nti kyokola kikyamu sooka otunuulire akuvuma. Ayinza okukuvumira omulimu gw'okola naye ng'ate ye talina gwakola. Ayinza okukuvumira chipusi z'otunda nga ye yeerenga. Omusajja asobola okulowooza nti ku kkubo toliiko obulungi n'akuvumya emmotoka yo gyayo kisiyenta kyo. Mugamba Mukama, akamotoka ke wampanga njagala ekitegeeza kipapula, babivuma gyayo ekipapula kyo, gyayo olunyiinkuulirwo. Naye ng'akuvuma n'omutta emabega gusesembusa avuga yalooni ngamba booda. Kati nga tonnaggwamu ssuubi na maanyi mutunuulire akuvuma. Kyafa ayagala mufaanana. Ayagala kimubeere nga ye olwo essanyu lye.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Abantu tebakwagalangako tebasanyukangako kulaba ng'ozimba ekikomera nga bbe zaabwe zaakomaawo waggulu ku musingi oba ku wall plate. Era abantu bemunyumiza enteekateeka zammwe njagala kukola kino sooka omugeraageranye bw'aba nga wansi wo mwegendereze. Omunyumiza nga bwe yagala okuteekako geeti ey'obukadde obubiri kale nga bwe yagala okussaako geeti y'ennyumba ya mulema. Omunyumiza geeti si kibi okugimunyumiza naye omutima gwo gunaayaniriza obuwanguzi bwo. Ayagala kulaba ng'omufaanana nga bwe yalemererwa ennyumba naye yayagala egaane. Tajja kwebuuzaako nti wasobola otya gweyo okugizimba. Wabula ajja kwebuuza nti kagizimba katya. Mu kampuni mwokolera tunulanga nnyo abantu b'oyogera nabo ne b'obuulira achievements zo. Bwe babanga nga bali wansi wo nga mukolera mu kampuni y'emu ekisookera okubagira nti okola otya ekyo nga ffenna abakola ekimu ssebo kazimbye n'okuzima nga nze nnemedde mu muzigo. Ekyo kyokka kimuluma. Agenda kukuba oveeyo wakiri mwenna mufaanane. Kati ng'oddawoga nti abantu banjagala kannette bakwongere buvumu baddukire ddala ababadde bakulengera nga tebakyakulengera. Ababadde bakulengera nga tebakyakulengera bakute. Abantu batuuka ne bakuta. Wadde okimanyi abantu batuuka kusanga nti twakata katusukkako nga n'erinnya lyo batyo ddifulumya mu kamwa. Omuntu asobola okuwalana wano nga mubadde mwenna muli kwemu bw'otuuka ku 2 ku 3 n'akuwalana ku 4 n'atandika okuwalana ku 5 ku 6 ku 7 ku 8 olwapoozinga bw'onaatuuka ku 10 ajja kuba takyakulaba. Tokyali kilasi ye takyalina kwogerako. Ky'olina okukola wakati buli lw'okuba bw'edduka buddusa oviira abantu bano tokomawo babuuza nti mubadde mwagala nkole kiteba kiina. Dduka maaso obaleke bajja tuuka bakute. Akasajja baakata akakazi ako baakaleka baakavaako. Naye byonna obikola ng'okulembeza omutonzi n'okumusaba nti Mukama yeggwe byonna. Kino ekimpalanya ggwe akimpadde. Mukama nsegulize abalaba onteeke waggulu. Kyekiri Allah kye yagamba Nabbi Muhammad okusasula n'emirembe bibeere ku ye nti kino totya n'abaakusooka okuva ku Adamu twabaweereza abalabe badduke nnyo. Abalabe bye bitipa ebitubeera emabega nga tuvuga busiyenta ne busipasiyo. Akikuweereza odduke nnyo kireme kukuba nfuufu. Abalabe abo bakkirize naye togira fuutuka. Kijja kutuuka kikuleke kigende ne mu kkwale yakyo kikirina kubeera mu kkwale. Ono kibadde kyeyaziseeko bwe waliwo abantu nga balina kuba mu kkwale. Kijja kutuuka kikuleke kigende gye kisomba omusenyu gwakyo osigale kuko. Onaaba oliawo ngoga nti nteredde kigenze Mukama akuweereza ekirala. Bye bino nti Mukama mbadde naakava mu kizibu kino atandeetedde ekirala. Bye bimotoka byatuleetera ku kkubo tolagaza sigala ng'odduka. Ye life gye tuwangaalyamu tewali kyanjawulo. Era oli takulimbanga nti kyali akirirwa kuba akoze nnyo. Takulimbanga nti kyali akirirwa kuba yasoma nnyo. Takulimbanga nti kyali akirirwa kuba yassaayo kinene.
gaba maanyi ga Mukama nakusalawo okwe. Waliwo ekirala? Nekukyali kirala. Si bulamu na Uganda, kankwagaliza olugendo olulungi. Mbebaza mwenna babaddeko nga bandaba ku Lugonvu show wano e Kampala, era ntwala omukisa okubaza ffenna wange okwetwaliramu abatute nnyo okufaayo nnyo okufumiitiriza ku bigambo by'abantu abamu nga Mr. Frederick, olw'ensonga yandibanga ye tiyeraba nga kyamaanyi oba gwanda oba nange kifo kye tumutwaliramu kinamugambi naye niyeebuuza tumutwalira mu kifo kye. Kyengezaako nange omukkaatiriza nti waali buli mufu abagamba nti ntandise ntya okukola okutuuka ku Mr. Frederick n'okusingako wakola ki waali ate ye ng'alaba talina kyakola. So ng'abamu ate ku ffe ebigambo bye biyitirivu oba byatwala ng'ebitonotono ebya bulijjo bitu-inspirinze nnyo, bituyambyeko okutuuka ku ebimu bye tuliko nga tuyitidde ku bigambo bye ng'omuntu n'ogamba nti gundi no oba ngambe nti bubaka okuyitira mu ye n'otula wansi nenfumiitirizaako nganze omuntu kino omuntu ngamba nti kanfumiitirize n'osinza ku kyofumiitiriza n'ogamba kankole. Mmaliza ebigambo byange mbagamba nti kinasooka okuyiga mu bigambo by'omukulu ono kituyita okwekkiririzaamu. Nsobola njogeremu ntera giwulira ku mukulembeze Mary Barack Obama, together we can. So yenna ndaba nagoberera Mr. Frederick, Mr. Lugonvu. Kyenkusaba bangaze sooka wekkiririzeemu ogambe nti naawe osobola. Avuga emmoloka nange nsobola ogivuga kuba talina kyatayina, talina kyayina kyotakola ki kyotayina. Just nti ngambe nti kaba kadde budde katanaba kukola ki katanaba kutuuka. Naye kanaba katuufu ojja kutuuka ku ekyo kiwekkiririzaamu okutuukirako. Neyanza Mukama wange okunkyaza. Amin. Era ekituufu kye ekyamazima akadde kange sejjusa nti olajja okwebuuza n'abasajja abo baabaaki nti omutegeevu ntambule olinye ebbaasi ya mitwalo wali erikwena tambule ng'ozze kuwuliza bigambo male nninnya enzireyo ndazi okuweza akulese naye kiyinza okuba oli tekimwewuunyisa. Kinagambye nti soose ningamba nti Mr. mbadde n'obusobozi ogamba njagala ssente wange mbadde kine si kyenjagala olw'ensonga wompadde ssente ngenda kuddamu onsange wali wansi nga tonzijjukira. Naye nkakasa n'olibuza ekyazanga oligamba omuvubuka lyayitibwa Hussein ow'ekyazanga wanaaliwa. Kitegeeza nti kimpadde omukisa ogamba nti kimpadde omukisa kitegeeza nti Mr. Frederick antegedde wadde si kyekikulu kyenjagala kumuggyako magezi ge mwagalako nze kutuukiriza byange byenkola ki binyina kutuukiriza ng'omuntu. Naye mukyo komekeza ngamba nsawa kitiibwa Allah akutere baraka mu mirimu gyo. Amin. N'abakozi bonna abateremu omukisa buli kyokwatako kitambule. Amin. Kitono nnyo kigwe kyolaba kyoliko nensaba kitiibwa Allah akisitule era nkakasa bangi ate atasobodde kujja wano nensaba Allah abakuleetereko balabe akikulageko nti kingi kyokoze wadde olaba ng'ekitali kyamaanyi wa kitiibwa Allah bangi kufa akyusirizaako obulamu bwaffe mu kwetereza. Lwaki nze nanga nakava mu kusoma eddiini naye era nga kusoma
sibikola ki sina kyendaba mukisa n'okukola omugenyi n'engamba nti kyebunaba kuyita nina akantu kamu tukwagagala kuno gamba si kikeerezi tekinaba kuba kikeerezi okutuusa nga kibadde kikeerezi eyo kooti wagyogera ndowooza mu January nakoze omwezi zaali 3 sibijjukira oluusi wagyogera mu January nakoze zaali weyogerera kooti tekinaba kuba kikeerezi okutuuka nga kibadde kikeerezi ninkakasa ningamba ekituufu Hussein woddayo n'osoma osobola bana dokoga sijja kufaano neyanziza neyanzige webalire ddala Hussein yankuteko nga nzikiriza okuba nti abantu bangi abeetaaga okusharinga the same knowledge alina kyagaye nti buli lwokera ku makya kkiriza nti Mukama agenda kikuwa Mukama agenda kuwa obufumbo bw'oyeyayanira Mukama agenda kuwa omulimu gw'oyeyayanira Mukama agenda kuwa amaka g'oyeyayanira Mukama agenda kuwa ennyumba gy'oyeyayanira Mukama agenda kutwala mu mawanga gy'oyeyayanira naye agenda bikola on one condition ng'omaze okwagaliza abo abasoose okubifuna nze muntu asendabirwamu n'empubira omusajja n'omugamba nti webale kuvuga gaali eyo Mukama nange agimpa abasinga balowooza mbeera fani balufu nkakasa sooka oyagaliza oyo akifunye so sikeera ku makya nossa Mukama kunninga ng'omugamba nti Mukama ako kawootya obufumbo akatalina kikali tagenda bukuwa agenda kukulaga amaanyi ge nti ako kolowooza nti nabukawa mu bukyamu nabukawa mu butuufu kituzayo ne ku bakazi abakeera ku makya naga nti ako wakaagalako kijja kuleetera omusajja okwagala katandyagadde akulage nti obulungi bwo n'ebbina lyo n'obweru bwo n'ekizigo kye weekuba it's nothing Mukama agenda kukuwa buli kye weetaaga naye sooka osanyukire ku abo abakifunye era omugamba nti Mukama nga bw'okikoledde oyo Mukama nange nkusaba okinkolere nange naakutendereza ate ajja kukolera ebisingawo gwe bakoledde ekyo Mukama ng'akikoledde akume n'obukkakkamu obwetowaze obuntubulamu obwesimbu sigala ng'otya Katonda tokudaala tolinnya ku abo abakuli wansi wabula bayambe ababeetaaga okuyamba toyamba kubanga bagambye okuyamba wabula yamba buli oliwulira ng'omuzimu gw'okuyamba gukujjira ng'ekirowoozo ky'okuyamba kikujjira nekituzayo ku kye twayogedde tebayamba ku capital bayamba ku magoba buli oliwulira nga weetaaga okuyamba abantu Mukama musaba akuterewo platform esobola okubayamba bizinensi yagenda giwa amagoba osobola okujjangako 1/10 kyoyambamu n'abantu bano n'1/10 tebakijja ku capital bakijja ku magoba oba mbadde temukimanyi bw'onaawa 1/10 ku lwaliro ng'okijja ku capital n'enkya n'owaayo 1/10 ku capital n'olwo 1/10 ku capital onaddamu kuwaayo kinga capital aweddewo otogenda tandika kusiiba ku muzikiti oba ku kyaki ate otandika okulomba ababalese 1/10 mbagaliza birungi byere Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku kidde nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu.